Kalibaga bagenda maaso n'okubanga musubscribing Kakos Fax 256 muli wakabi Kampala atabuse banaye twalaba akalulu ka NRM akakamyufu ne tulowooza nti oba tekituuke Kampala. Omanyi kibuga Kampala wano ekisinga okutunyumira nti ebibiina ebivuganya gavumenti bye bisingawo amaanyi. Ekyo nkiddamu bwe kiri NRM mu Kampala si amaanyi nnyo. Ekyo kyakiwakanya oteekwa okuba oliko ekikyamu naye kati akalulu akatandise okunyumanyumamu n'omuliro omungi ennyo kati ate gutuuse ku bwa meya bw'ekibuga Kampala Chameleon yagenze ku ofiisi za NUP mu kwongera okubakkirizisa nti yasobola okubakwatira bendera mu kalulu akajja. Naye ate waliwo n'omusajja waffe omulala era naye ayagala obwa meya agenda okubanga yesimba ku ERIAS LUKWAGO. Omusajja oyo ye Latifu naye ayagala kujja ku bwa meya. Kati People Power oba NUP erina okulonda ku Chameleon eyava mu DP najja nga ku DP block okweyunga mu NUP bamuwa kaadi oba nedda. Kati no Latifu naye ayagala. Kati tutunuulidde tulabaawo kuba ne Latifu naye ogenda n'omutunuulira nti oba oli awo osanga anaakola ki anaalya. Naye bwe tutunuulira meya olunaku olwaliro bw'atongoza manifesto ye n'agamba nti tajja kuva mu Kampala aganye. ERIAS LUKWAGO naye alaga nti akomawo okubwa meya ebbanga ly'amaze ng'aweereza bana Kampala agamba nti alina ekintu kino kiggusa waliwo ababadde bajja bamulemesa ne ngamba nti oba banaakoma ddi omulemesa. Kale no katutunuulire tulaba akalulu bwe kagenda okuba nga katambula mu Kampala wano. Eyo nga tuvuddeyo mu byobufuzi nawankubadde gye tutandikidde wabaddeyo ebyobufuzi ebibadde era bitambula naye nga bino byo biri mu entertainment industry nga biviirako ddala mu bawagizi abawagira Swangs Avenue eno erina abayimbi bangi bekwasaganya kati bayongerako ne Free Boy eyayimba ne Wirinwaja akayimba kali akakwata essimu. Munnange ebyobufuzi ebibadde kwa Azawi eyayimba Queen Mino eyayimba n'akayimba ka Repeat n'ayimba ne Lofit. Akayimba ka Lofit wadde takakoleranga video naye nga audio yafuluma dda. Abantu ne batandika okwebuuza lwaki video eno tejja naye behind the scenes zafulumye olunaku olwajjo era zatandise okulaga nti video eno yalibe n'atera okuteebwa naye ng'ennugu weebadde ku bawagizi ba Zawi nga bagamba lwaki Swangs teta video ya mwana ng'ate yakakola video eziwerako ng'oluyimba lw'omwana audio waali. Audio abaddewo okumala ebbanga kubanga baata oluyimba lwa Love Panic olwa Vinka nga audio waali ne baata oluyimba olwa Touch Me Slow olwa Free Boy nga nalwo nga audio era weeri eya Lofit. Amawulire gavaayo galaga nti omwezi guno video eno egenda kubanga efuluma nga tetunaba kutuuka na munaku za mwezi 2 video ya Lofit egenda kubanga efuluma eya Azawi. N'olwekyo abawagira omwana w'omuwala ono gwe bayita Azawi mukube mu kalulu sinakindi mufune n'akamwenyu ku matama. Amawulire ag'entiisa genfunye gabadde gaviira ddala mu Miss World wamu ne Miss Uganda. Miss World oba okutegeka empaka z'abannalulungi abakyasinze obulungi mu nsi yonna. Guno mulundi gubadde gugenda kubeera gwa 7 guno omwaka guno gwa 2020 naye nfunye amawulire agalaga nti bayongezaayo empaka zino tezigenda kubeerawo ez'omulundi guno ogw'ensanvu. Okusinziira ku CEO gwe bayita Julia avuddeyo n'ategeeza bulungi nnyo nti empaka zino zongezeddwayo paka omwaka gwa 2021 olw'ensonga lw'ekirwadde kya COVID-19. Size empaka zokka ezongezeddwayo n'eza Miss Uganda nazo bazongeddeyo olw'ensonga nti kyekirwadde kyekimu ekya COVID-19 kyekireetedde enteekateeka zino okwongezebwayo. Brenda Nanyonjo nga ye CEO owa Kez Entertainment yavuddeyo n'akakasa bino nti kyalambikibwa nti mwaka guno tujja kufuna nalulungi tekigenda kusoboka kubaawo. N'olwekyo omukyala amanyiddwa nga Olivia Nakakande agenda kusigala nga ye Miss Uganda paka omwaka ate ogujja. Miss Uganda gwe bayita Olivia Nakakande twamulonda mu 2019 naye
agenda kusigalako paka omwaka ogujja. Ate agenda okugira nga asigala ku bwa Miss World Tony Ann, ono yawangula obwa Miss World ng'ennaku z'omwezi zaali 14 omwezi gwali gwa 12 omwaka gwa 29 wali eri mu London, United Kingdom. Bonna bagenda kusigalako paka omwaka ogujja. Kino nno kibadde kikyaludde okubeerawo. COVID-19 akyusizza ebintu bingi okubanga omuntu abadde Miss World mu mwaka ogumu n'ayingira n'omwaka omulala, okusigala nga Miss World emyaka ebiri si kyangu. Olwekyo bano bo bafunye omukisa nti engule bagenda kusigala nga bakyagirina, nga nkugambye ku mwana w'obuwala yawangula Miss World gwe bayita Tony Ann paka omwaka ogujja ogwa 2021 lwe bajja okulangirira lwe bajja okuba nga bategeka empaka zino. Esther and Ezekiel bagenda kusigala nabo nga bwe bakyalina engule eyo emanyiddwa nga eya Africa Got Talent paka omwaka ogujja. COVID bwatyo bwalabise n'aba nga atusubiza empaka ezo tezigenda kusobola kubaawo. Nolwekyo byo byensobodde okuleetera olunaku olwaleero. Tegeeza muno, sharinga, commentinga, ne bwoba olina ekibuuzo kyonna kyoyagala okubuuza kibuuze, nja kusobola bulungi nnyo okulaba nga nkuddamu.